Kaloke Steven kutumiddeko tegekente embaga yange ne nantume yengedde na nsanga nantume mugako kuba embaga eri makeke oba muzannyo mwina muzannyo ogwaki tugenda kwewasa muzayi maga tugende mpola mugenda kwasa sengenda Justin nantume ngenda muwasa tetugenda kwewasa nti naye ampase ngenda muwasa ebya serious obo mukola mukantu ata akantu akaaki toyina omukyali waka muzayi magala agenda kunoba kati nantume kwagala okuleeta ebunyaka ate waabwe wawali kibula bwafa omulambo gunyawulira osozo wano naye kyanya mwemba vavu muzayi magala ezaki ezo mu kisenge nate otegedde bya mu kisenge jamu mu kisenge ogenda kupasa Justin mmere embaga si Justin mmere Justin nantume kati mukubire ku simu kuwulire oba akimanyi ate nandize wano n'essimu natuma akimanyi tuwane budget twagimaze soka mpe kusimya mpe kusanga Justin nantume n'ebintu njagala mbikirize nti bituufu nse nyakati mukazi wa atali ananyonga gwe muzeyi magala nantume senga mukyala magala kiteekeko ate kati ono mukyalawo nagenda kunoba namubuulira nfunye gwenjagala wanantume tasabye ne kati ono omusobola kuweeka senga jebaleko senga mukyala magala ono shalo omundu wa ne bawo mwami magala ono shalo omundu wa ne mwami magala mbo mugenda kwa wasembaga ne muzayi magala ye tata mwade bamanyi kantu mbadde manyi bya kantu ekibya mukazi wa kyali omukazi we tananoba Kyemugamba omusanzewo yagenze kubanga yangambye mukazi we mukubi mulungi yagenze sagala mukazi kunkuba nze sina na mwana wange gwe nyinza gamba kati nze taata wa Sokoni Beki ye kyayagala yakimanyi era simulinaako olutalo wadde akatini kabe Sokoni Beki sinza munenya oba teyalabira kitaawe byabwe bye bamanyi ne famire yaabwe byabwe nga baba byabwe eri famire zaabwe bye bazimanyi nze siziyingira nange nina eyange buli omu yamanyi ebintu ebifa mu maka ge oba yasabye pikipiki oba gifunye oba tagifunye kino emyaka nange ntunuulira nfa ntya bwenda sifudde ndwala ntya obukadde bunsangawa olumbe lunnumirawa ng'ate noonyeza fakino Sokoni Beki mbw ate kitaawe yasabye piki nedda nati muzayi magala ofunye ssente kutimosi lwatu noddayo ku ddifula n'osoma okusoma kw'obukulu singa diguli bagifumba nga bw'oyogera oluzungu ofuna ekyokulya singa naddayo dda ne bw'obanga ne diguli era omala funa ssente n'ogula ekyokulya nena beyamba yayogera oluzungu naye n'osigala tolidde bw'oba tolinaamu ssente oba ne diguli yo ng'oyayuuya n'okuba n'ekikalu n'emabega n'ossaayo omulawo nga naawe emmeeme okukakasa lwakunyuma ne siinaamu 5. Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation, and property management? Look no further. Smeaton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build, and manage properties. For more information, visit our website at www.smeatonconstructions.com or call 0787 943 539 with Sappers 0758 821 603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smeaton Construction and Property Management Limited. We rule. Bono mumanyi Omtegera bulungi King Michael Wuyo Atuuse ku Serena Hotel mu Kampala nga lumu August musojja atumye King Michael Coronation Concert shilingi $15,000 emmeeza y'abantu 8 ya $3,000,000 King Michael agenda kuba endongo lukoba ku lukoba hit after hit ekidongo ekitagenda kusirika okuva lw'oyingira okunyumirwa okutali kugere okusanyuka abulikiddwa akabayimbi ba best be bonna ono dancehall star mujja mumwerabireko alina stamina alina momentum alina style oli
wakabi muleeta obwana bu munange yakuba yanziba sente nange saaziraba nandibadde najjadda walayi kati gwe wereze endala olabe King Michael mu King Michael Coronation Concert nga lumu August ku Serena Hotel hategekeddwa Supremacy Lounge olwo naawagirwa Facile Safaris, KCB Bank, Club Governor, Catalina ne NBS Television. Uganda Communications Commission UCC ekutuusako atakula bakunyoma olw'okwagala okugatta omutindo ku music waffe ow'obuwangwa naddala kadongo kamu n'okumuggulira akatale ak'omulembe aka digito Old is Gold bakabikabi abaagikuba nga 3 July ku Sheraton Gardens wano mu Kampala. Freddy Sebata, Dani Mugula, Matia Luyima, Misusela Sega Mwenge, Kakumirizi, William Mukabya, Masias Warukaga, Freddy Sebare, Gerard Kiwewa, Jigijigi, Kaziwa Kapo, Harriet Sanyu, Nabitaka, Betty Nabulia, Aisha Nachito, Bonamu, atakula bakunyoma okuyingira shinze mtwalo 10 VIP mtwalo 2 ate meza ya milioni 3 Sheraton Gardens asa 3 mu July tutandika sawe mu yakawungezi kati gonobeera wa atakula bakunyoma kale mujja tutakale tumekete sente abaliddako balikolezaabwe ebyana bigwe national ya nange netya figa kyekyo magnific scientific gwe weereza sente ekikigwe wagidwa UCC Rosbom Afro Mobile Nesanyuka TV atolode bitegekebwa balunyo promotions. Ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service eddwaliro ly'abasajja erisangibwa Ntinda Outside ku Village Mall katona tuka ku Ndundu Complex oba okuba ku simu yaffe 0705271973 ndine wine balukeza da Jagana da Encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kiba kitegeeza nti emyetooloolo 5 n'okwambuka waggulu nga toma ate oyungira muli abasajja bambalina challenge bampeeza message Shalom mwemba maze siddamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu mu maazanya nako nuna ku bbeere soko nnyonyogere twakola 5 rounds and above ebyo abigoba basomere mukko byakola prolonged ejaculation ayongeza omala otambula osigala okyatambula erectile dysfunction abasajja balina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluuti nga mulinamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazzi nga agabusinga bagakola bulungi nnyo. Male fertility. Abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility. 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Nerves obusimo obubera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema mazango kwesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusaya gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluti bw'ogikuba dde oba omaze osigala okyayina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705271973 sangibwa Kisaasu kana delivery mu nsi yonna. Friends of MC Mayor gaita mukitongole kya Equity for Men bakomye mu season ey'okubiri ekyali omwaka ogwedde akiraba ate omwaka guno tukirese mu style mpya fireworks mu bbanga abayimbi bonna first class David Utaro John Black Ruden White Kabako Pacific Vocals Ashro Yujo w'obutiti Lady Panzo Lunabe Baza Chris Evans Zuno Benemba Zina Tone Dax Cartel Bruno K Abdul Murasi Maulana and Rain Henry Mwante DJ SM Wakana DJ Brian Johnson ne DJ Boogie ba MCZ Kasugu ne Sharomba Kantu Nation Kangwa wangula ebirabo omuli obugali ebyalani engato Bomba Salon and Senza Emifreso nebigenderako nebidala Friends of MC Mayor Vena Tugwera ku meeting point Uganda 18 ogw'omusanvu nk'emipiira 26 okuyingira kujja kuba mutwalo VIP emitwalo 2 ate emmeeza yakakadde ng'ebiwagiddwa Jula Africa Jula Quality Properties Gibbs Bridals Salon and Sun Shoe Center Nati Hands on School of Skills Buganda Kombucha Viva Organic Rosemary Beddings Tim Bekare Zambia Furniture Top Line Machines Dr. KG Beddings Balloon Power Center National Home Health Services Kuwena fena kusura mweri Musura mweri emu kati oloba otegeeza aze n'abaana be bata mwenanga mwekata mwako bwe bakola byebiriko e Kampala anti nze sibeera Kampala nze mbeera Bunyaka wano we bayita Bunyaka kati gwe wazimba emizigo gyo muzeyi magala gy'abaana buli mwana wange omwana alina omuzigo kati abafumbirwa zezaabwe zeziri abali ku ssomero zezaabwe bano abasoma abo bali baneera nga si za kupangisa maka g'abantu bapangisaawo amayumba naawe w'osolosola opangisaawo omuntu wajjajjaffe tunapangisa wajjajjaffe anti ate wano si wajjajjaawo
mwana wange kate buno bwasa buno obuzigo bwasa zaba mbani era abakyasa ama primary kati bano ba secondary atuuka mu secondary gwempe mwenkakasane batandise omukwana gwempe omuzigo omwana omuto wasinya tumuzayimagala watu ngati mungana mukwana alola bangu bakutegeera omutuma butumi sabuni naga nchana aba tala kamalo kuna abako nagenda ni nakalimiro ngomanya jalageri ya musudiya kati ngomukwata ngomuwa omuzigo kati ate abana akusuza ati ebweru nebo omulemerako oluza ayege kalwege kenagenda kanzije byebasa nakyo bana bo badede mberingi muzayimagala ani ayagala ennaku nga yali awakolera kuba mu nnaku abana basindise mannyo g'empologoma eririddawa ensera taagule Salomu ebintu byeboogera mmwe mwennyini byabalema tegeera nze nagula wano nga nina emyaka 13 n'emyezi 8 nenzimbawo enju nga nina emyaka 14 n'emyezi 2 ne Salomu okimanyi nti nalina edduuka nalina item 5 nina sigala ejirita ebibiriiti omunnyo nakyo ekirala ekyokutaano ddagala lya nsansa nga byokabya tunda mu dduuka nga liri mu kikapu ntambuze sanywa ku sigala kye naddako okukola natundanga mwenge omuganda saagunywa kye naddako okukola kugenda kubanga nkuba disco light mu disco naye bwe bangoba ku disco ngokuba disco light yotya anti disco light babuwa yalinganga ne bakateeka daka tibwe kati oyisako musumaali disco nezikola bweziti ebyo wakolanga byennakolanga kati nabwe bangoba ku mulimu era saakuba disco wa disco light bagobera kyate bakyuka bukyusi Fred baddawo makinde eno ne bavaayo twabawa ne byonna ekikiri teyali na disco kyali kikiri ne tuvaawo ne tukuba ekikeesa ne tukuba ekikeesa bwe buti bakivaamu abakedde nga mukikuba okufa naye kimanyi okuba ba Fred Ntege Senoga Naku Kyamo bwe bagenda saddamu kugenda mu ndongo nzanga sina muntu angana kola kyenjagala neze yonna emyaka bwe natuuka okuwasa namala kuweza myaka 19 n'empasa nera waso kyali muto singa maybe aliko guidance y'abazadde tandi kukiza kwasanga okyali muto kati ate omuntu agaana omwana wo okwasa ku myaka 19 abatategeera nti kedda muzayimagala mwana muto amazisa abali mu senior 6 agenda joininga campus akati Daudi Chwa abaka Daudi Chwa yawasa ine myaka 18 n'omwezi gumu n'ennaku 7 okitegedde kati osanga ye muzayimagala ye waliwo privilege eyombu tulina otambuza lineegi y'obwakabaka kati nange nalina privilege ey'okubanga nina gwembeera naye awaka nze nalina kubeera mu nziko ino tewaliigo okkubo ngekuba mpita mu lujja lwoli yanguza wali ekyo olwo lusalusalo lwakibanja ngambeera eno neekunisa eno bwekka bwoti nze nabwe nti wanamuninyira era omuntu gwolaba asalingiza agenda kuwanula eri ffene era najuuka olume bwe bamuluma n'atundako wali n'aguzaako owuyire oyaddako n'aguza oli namusisi n'addako nnyombi nze nagula mutwalo oli n'agula gumu kasanvu oli nnyombi n'agula 2 kitundu bwe tuti omutwalo gwagula n'onna eka myaka gy'ekyenda 9 January ogula ettaka lyo ng'okyali muto ne katanga muzayimagala kati ennaku noba okuza abaana tulina bba wannyodde ebbe tulinza obbaleetera obuzibu ne liba exposing eri endwadde n'embuto zibatetegekedde nga baana bato ani yali yeetegekedde olubuto omuntu oba amaze osoma bategekedde njagala kutegeera olubuto balwetegekera batya nolika nze sikimanyi bw'aba amaze osoma nga awulira ali rede n'akati kati kanzaale n'afuna mwana munne n'akati katuzaale nga yeetegese kiki bayita okwetegeka kyenjagala otegeera yeetegese genda afuna olubuto ngenda lulabirira tega kumenya sikasumbwa naye okimanyi nti waliwo yazaala nga ayina emmotoka kati nga talina pikipiki nakyo aba yakyetegekera oba mwogeza butamanya bintu byabaawo bubeezi kati tewali kyolinako magezi era bino ebintu mwesudiya lwakuba muli mu mbeera gye mwogereramu nesi bwe biri
abantu abamu balimba teri alina family planning teri alina plan ya bulamu bwe fwe tubeerawo ne tukola Katonda nassa mu nkola n'obikola Katonda n'abirinnyamu n'abikojobamu n'omusulo Katonda yennyini Katonda yakojoba mu plan zo obulungi ennyo yennyini buyinza obwenkomeredde n'abaana asalamu nezike kati kyambuze sitaani yatuusa Anita Amongo waali oba Katonda no sitaani yennyini si Katonda naye yamukwata yali ani bano abakulu sitaani yamukema baluwa sitaani yamukema temuwa sitaani ate muyinza kutuukaawo byonna gyali nteekateeka za Katonda nedda sitaani yagamba beera corrupt kola bwoti bakumpanya yakyasoose okuba omukumpanya mu Uganda gwe tulabyeko omulembe guno ani maama Anita kaakati nno nze kankubuulire byonna ziba nteekateeka za Katonda n'afuna gwayisizaamu kukola byalina kukola mune nga Katonda yayagadde obeere bulungi n'ebyo byonna bakusonyiwa ne babivaako naye Katonda lwakuvaamu otuuka n'okubuuza bantondera ki muga lwaki natondebwa ye lwaki nze kati nze kankubuulire okumanya Katonda mu nsumu muzibu nnyo Owekitiibwa Balamu ne maama Nammeere bwe bagenze batuukidde ku yinginiya naye nga ne sente ayinza oba ze yakabba ate abalala babba nnyo singaye ati eyo ebuyende teriyo bajeti nnene muntu gyabba ge mazima kaakati bw'olabira ndi Katonda nga yakuvuddemu Balamu olufuna obwa minisita akeera buyende atandikira kuggwe naye nga singa ddala nga kutaasa sente z'ababi ba musolo nga si Katonda kuvaamu Owekitiibwa Balamu abadde asooka mu district ezisinga budget ennene Kampala eri watanagikwatako tanagenda kuwa kiso kitokota naye olw'okuba Katonda gwe gw'aba awaddeyo nga saddaaka gwe teweewunya ku budget z'eggwanga ey'ebuyende ezo tetulina district 46 eteekwa kubanga mu zisinga okubanga bwe ziddiringana ya 140 mufuna budget yetu buyende siwe waliyo no husband wa abadde speaker simanyi nnyo mwami Hashim Magogo anti mwami Musogoba nandi kyenjagala okulaga nti nga Katonda yakuvuddemu Owekitiibwa Balamu lwafuna obwa minisita ku budget bwasinga entono n'amasomero agasinga ofuna UPA omutono munange mwe basooka okubaza abaana nenga wafise miliyoni 2 nga waliwo yakuba miliyoni 10 gwe n'ofuna 2 zokka gwe bayita Katonda naye mulabye nga abaza abaana ate era kyenkugambe Owekitiibwa Balamu ndi mabega we na byonna byakola naye kyenjagala okutegeeza gwagala nenya Katonda gwe kati muzeyi magala gwagala kunenya Katonda munsi teri atamunenya kuba naawe omunenya toli boolira si bw'oyagala neswa nenya Katonda muzeyi magala nze munenya nze byandi si byenjagala wamasibu Katonda tobeereeyo n'olowooza nti ndi bulungi n'otompa nze mpa siri mu mativu byendi si byenjagala muzeyi magala olina okubanga omatira omutima omumativu anti olw'okusi bye nali njagala si bye nnina muzeyi magala olina amaka nalina sula ku muti amaka si kintu era amaka nze abantu ajja nayogera olina amaka nali nina kusula ku muti nti bano basula ku miti omanya twali myaka jonge tebalina amaka bakyapangisa nabo baabo be bamanyi nze nina okwemulugunya kungi era singa waliyo kooti obwapiru nga gye babapira Katonda singa gye tuli naye muzeyi magala wantute Katonda mu kooti nga neemulugunya gwemanyi abali kuna abansinga okuba obulungi nga n'emyaka ate mbazaala kali nze mbe mu mativu ku myaka olw'okuba nina amaka kyogaba basula ku miti bemanyi muzeyi magala kuno gwansingako obugagga gwalina ettegulu munnange ekyo tolimba emmeeme ne ku 10 abasooka siriiko ku bagagga bakuno abagagga eb'ebunyaka ne ku 10 siriiko ebunyaka kati kankugambe poloti yawa negula neye Matugga ebbeeyi azizo batunda 25 kwa 5 milioni 7 kitegeeza poloti ya milioni 28 ekyogambe Matugga togifune eyo mundu naye manyi zoba obuze nze ntunde gaya za emenvu sendo milioni 18 izo za 28
zizo oba gwalinyisiza ebbeeyi kubanga gwali yugo serebu wayo sinzaliyo tali awula bwa serebu ate ne serebu muleke kima bimala mu maanyi serebu kyeki nze magawoli serebu tuwaddawo mu town wonnanga bakumanyawo ati ndyawo ennyama buli lunaku ekyo kati kyogamba nti ekyokumanya nti ndyawo ennyama kinfuula serebu tebandi ntegedde wendiridde ennyama kumpi myaka 3 tebamanya lwaki bekakola ennyama nze kyenkeererako nsooka n'engula ey'okufumba nengireeta kati bwe mba nguleyo fumba ndeka gye njokesa nendeeta eno eri bwejja nenvuga kati Mzee Magala olina personal doctor wo personal doctor kyeki omusawo wawaaki akebera obulambo nagga kendeza kati nze nina ekinnuma naye ate mwe bugaga kati nze nina sente ze naamusasuza ngalo zeriramu ennyama ate nziwe dokita ku ddiiru Mzee Magala mutuufu Mzee Magala olina kulogenda mu ddwaliro olina kugamba erwadde birina Mzee Magala nga babiŋŋamba nga biruma bo oba nga nze mbibagambe nga sinze mbibagambye oyinza basobola bujja waate obuŋŋamba ebinuma nga nze sibimanyi era Mzee Magala bagenda kujja ku nnyama bakujje ku soda bakujje ku sukaali maama ono gwe tunywedde obukulu ate omuntu banga nti va ku sukaali agenda kumpa nsonga ki obulamu okuwangala ku myaka 7 owangale bw'obanga omuvuddeko emmotoka bwekutomera tofa obanga tena n'obuuka n'ogivaamu anti mukama kyabaleese that's all for healthy neterikyo tofa na sukaali kiyamba ky'okufa ng'oli ere singira wafudde nedda Mzee Magala for healthy omulambo oguli erese n'omulambo omulwadde gyonna mirambo naye guno gubeera mulamu guneeno naye mmanyi nti munyumya nnyo ebiboozi nosimbozi Mzee Magala biboozi abasawo bagamba kendeza sukaali kendeza kino obenga obeera ate omunnyo gwo bagwogerako ki kuba nawe gwakulya nagwo akuganya otuuka nakujja ku level nakujja ku munnyo naye kati omunnyo sooka oguleke guveeko ngonno gwalayisi nobonzijako ate gwonna gulya dda naye nze madde nsaba Katonda bw'aba alinayo omukisa gwonna oba alinayo ekirowoozo kyonna nga lulikya neŋŋenda mu ddwaliro ne bagamba nve ku nnyama nve ku soda nve ku sting nfe leero oluli banga wagenda ku kyolunaku bafumbe emmere bagijjule nga ku mmere tekuliiko nnyama nga bwenkeera sobola genda n'enjokya nnyama nfe kati tuve ne ku kamera nga mulaga mulambo nti akutuse kyensaba Katonda nze ebintu byensaba Katonda nsaba bw'aba alinayo ekirowoozo kyonna wadde ng'alinako akatono kakirowoozaako timagala bugenda kukyanga mulwadde nga tajja kulya nnyama tagenda kulya ttooke anzite kati nfenfeewo simba sirina makulu nga lusobola okulya ne sirya nnyama ate omugaso guba ki era lwaki ku nsi mba nkolako ki mba nkona mugaso ki obulambu bwonna butambulira ku nnyama muganda wange ennyama ewooma ondirowooza nako n'owulira apatayiti ng'erinnya kubanga yoyidde ennyama olira okyajagala okufa obufa olaba kati ontankudde n'erijjokya gyendeese ate ng'ova kulya ennyama kiremu n'ekitundu etubadde nsina kigero kya nnyama gye nina kulya nze ndya kukkuta kati nyalira kuluma woolyawo ey'emmere kuba sinnalya sawa tezitera okubeera 7 era tunaatera okulya ekyemisana kuba tulya wakati wa 7 n'8 kati gwe Mzee Magala omuntu alidde kiro ennyama tolwakinjala ekyakuluma ate ndidde emmere anti ate mubigatta ennyama oba oliddeko mu luzu bagamba jasiti olindireko emmere oba oliddeko jasiti wala nze emmotoka embaamu ebitumbuwa mubaamu chapati mubaamu omugaati nze muganda wange saagala kufa njala ndeka era gwe nyaga tosobola sala weityo onyaga asala ku lubuto onyaga ava ku kyeggulo Mzee Magala nsobola akiŋŋamba bw'abanga Katonda bagamba Mzee Magala ava ku kyeggulo nkuba yaninako obuyinza obw'enkomerero awukkiriza naye nga muntu nga naye tamanyi kirimutta sisobola nze ne ku ttaano ndya ez'ekiro
alijo isha mwana wale kaloko lekemere tebagezanyisa oba baba balidde kawunga nga ke kabasimbi mwana wange toke n'omutyero olutulako n'oyanga appetite nayo no bokutanga emmere kyawoma n'obuuka oyongerewo endala amanya buuka oyongerewo namuzayi magala atoyine fujjo wawe oliranga okukuse tola ati ndiire eno nakola eddiiro lyange ndiira wano wano olira era mbeerayo nzekka eno kati bakuleta nakuteera wano eno nendya ne banteerawo omufaliso wemalane sobola okwewejjeekako kanozuka noddamu n'oli akawungezi ka evening tea akusawa 10 tulina okunywa caayi n'omugaati n'amagi as a must yani like kyateekwa mwaze must ya male mayingo ganti wale masiti agirako ne tulya kyateeka saa 10 omugaati ejji amagi amasiike gabaka kati olunda enkoko nze sirunda ndeka kuguna omululu era singa tuzirya buli lunaku nze mbuzi yange nno yafudde bagirongoosa yalemerwa okuzaala tugirongoosa ate yamaze neefa kati era nze sobola kulunda mbuzi andi otuuka n'oyita ku nnyama ngola n'otuuka wano tolinamu ssente zijjagula n'osala eyo gyennyini embuzi nkatira abajongoze eyo gye tugenda okulya enkya kabadde nga nkalaba kaluusi kasava oniwaka bagenda kasalaate nkya tulaba tubaagira okwo lwaki okawaddeyo okawaayo kotya okasalaate lwaki okalunda n'obulundira wano ewaka sobola yina emyaka tegitwala mbuzi ku ttale kyabantu tolina bazzukulu muzeyi magala bazzukulu bange bazanya buzanyi nze zinja kuddamu ebyo naawe bagulube nabo bubatomere bwa mitwalo 3 kamutomere ate bamuyungira 5 muzeyi magala yonoona abaana n'abazzukulu ate obono nakutya abona muzeyi magala nze munange ze banfugako nze tona tebanfugangako nze era sifuga mwana omwana omuleka nakola kyayagala kasita tavuma bantu kasita tawemula nze tebanfugangako nze sisulangako nga sinaabi nze mu bulamu bwange bwonna sisulangako nga sinaabi nasulanga mu nju ye nzeka nga nfuka ku buliri bwange n'ekiro n'enzuuka n'ennaaba omusulo n'oddawo ng'okyusiza akakeeka n'osaako ekinanka kitentegere wafuka ku lipa ku myaka emeka 18 ng'okyafuka ku buliri nze nafuka nnyo ku buliri nga bulwadde ate kati bwawona nakinza atagenda mu ddwaliro lwaki ofukanga kuli kwejo emyaka katonda aba akuvuddemu buvi nyaga bukimu katonda era waako w'omunyigawo w'omubulemingira omunenye ayo mwe kibatawanya muli bakafiiri bwe mulitegeera amaanyi ga katonda temugenda kuteekawo opposition nti katonda alina sitaani katonda yeemalira nedda katonda talina opposition teri amuvuganya naye togaa katonda asobola okulemererwa okugjawo sitaani ne tusigala nga tuli firi agamaanyi nga ddala yanafuwa kutuuka ki n'atulekera omusajja oyo gwe bawaayiriza sitaani bamuwaayiriza talinayo mwana wange katonda babamugjeeko obuyinza muzeyi magala gokkiriza sitaani taliiyo taliiyo akola mulimu ki ate nga bayibuli emwogerako bamusindika ku nseno genda osome yayogera mu bayibuli yayogera naye yali endowooza bayibuli yawandiikibwa ebitabo 66 sitaani yali malayika muzeyi magala olwani amulaba okusinziira ku bayibuli kyetugamba yali malayika ne bayibuli okwogera waliwo yajoogereramu mulimu Ezeekeri mulimu Eseza mulimu Matayo Jeremaya bayibuli teyogera nga tewali ajoogereddemu nze njiwa ekitiibwa kuba kitabo kirina abakikkiriza naye nze kyesaagala nze nina abantu bawano bonna tewali atalina ddiini mu kukkiririza nze tewali gwe ŋŋamba nti togenda ninawo abasiraamu ninawo abakatuliki ninawo abakristaayo ninawo n'abakatuliki mu kwagala okulya akasolo k'eggwanga basula nte bali embizi nga gwe waliwa newakaga omusi mbagamba ne bagenda ne bali yeyewa eri ku kyoto
Otokiroza nko muri kukola tauba ni wenenya. N'okumombo siramu. Wakati wafuuka mu lutali. Ate supa ate nfunidde y'emirembe. Mirembe giri gyendi bannange teri agambako buli kyokola okikolanga ggwe. Kati omanyi bwe nkola omusango balina kunoonya mukulu wa kasolya. Wale olowooza ku lunaku lwakira. Olunaku lw'ogenda okusisinkana omutonzi omuzazi. Nga musisinkana mwagaza ki? Ye nga njagaza ki? Kiki atasobola kuŋŋamba kati? Katonda asobola ottonna omuntu nga bw'amwetaaga. Kati musisinkana kiki ekyamulemye okuŋŋamba kati? Nga mwekwese nga namubulako. Anti olaba otulaze entaana eyo gye wazinga. Olunaku lwakira mu Muzeeyi Magala ng'ofudde. Allah ng'akuyisa akuzzaayo gye wava. Navaawa mu ntaana. Natutta omwoyo gwo. Bakusalira emisango gyo gy'ozza Muzeeyi Magala. Kati nze mu nsi sikolangamu musango n'ogwo. Oli musiraamu? Siri musiraamu. Kati obusiraamu nno busomesa ne bugamba kazi bw'afuna olubuto ne luweza ennaku 4. Malayika Jibuliiru ekkanga Katonda yagisindise n'etuula ku mukono ogwa ddyo. Naye kuwandiikako byonna by'oliba. Allah bw'amala byonna by'atumye Malayika Jibuliiru okukuwandiikako olunaku lwe bakuzaala. Myezi 9. Ate njagala kumanya Allah bw'aba yantuma okuba kkondo ng'atumye Malayika Jibuliiru ate n'amala n'anninda ambuuze lwaki nali kkondo. Wanje kubanze ne malayika gye bantumira sigimanyi. Weba yonna malayika anyo kubagabe gabyo weziri zitambula naawe. Emu wandiika ebingi mwe wandiika ebyokola. Nyonga byokola by'okubuusabuusa Katonda. Ani agamba nti mbuusabuusa Katonda? Byogamba sitaani taliiyo. Ate mba mbuusabuusiza Katonda mba mbuusabuusiza sitaani. Katonda gyali. Era sikiwakanyanga nako. Sitaani yataliiyo. Tabanga nayo. Okiza mbu genda gyeri. Ngani agikuma. Era ng'agikumirani. Mwabono nyinga mu. Era tulina sooka mu Katonda. Muzeeyi Magala. Bwe banga gyeri. Gye yenna gwe tusooka okwokya. Twakola ebibi ng'alazeewa. Muzeeyi Magala. Yali alazeewa. Tetusobola kubaako kye tukola. Nga Katonda waali era tayagala tubikole. Ate Katonda muleke mufuula munafu bw'atyo. Bale Katonda w'amaanyi. Wakisa. Ekyo talina. Ekyo nedda. Nedda Muzeeyi Magala. Ebyo ebisa tekirina. Katonda asinga ekisa Muzeeyi Magala. Alabika yakulembera ab'ettima. N'amaana abamyuka. Ane Katonda ansasira nsonyiwa. Nze tansonyiwa kuba byonna bye njogera maanyi ge. Kimanyi Katonda n'amannya agamufuula ow'ekisa Katonda ye musonyi yasinga ekisa ekindi musasizi. Katonda asinga osaasira. Singa omanyi abantu abataagala gavumenti n'ensala ze basabye n'atabanyega. Ani ne bamutenda ekisa. Katonda ani ekisa Muzeeyi Magala? Tabanga nakyo. Gwe nga kirwa kye yakolera mu kisa kye. Wakwatibwa okulanga tonnalwala birwadde ku bintu by'oli ebyo. Ye yali ayana kuntonda nga ndi mugogo sitambula. Ye yali agala tonda kifuluusi nga kyamanda. Mba ne yatonda abantu bamusanyusa. Gwaye agani ye Katonda ayagala balema bokka. Muzeeyi Magala oza Katonda yenyumiza mbyokola. Ate alabika abyagala na nnyo kuba yabinako obuyinza. Katonda okunfuula kasiru. Ne tayi tesala. Nga tokyayo. Ne Katonda okufuula muzibe. Lwakuba Katonda yabalema kutegeera maanyi ge. Kyobolaba mumujeregerera. Mu Katonda ajja kufuna bambi Katonda mumuwe ekitiibwa. Batyo Katonda ajja vunaana. Atagenda kuma asala omusango gw'ensonga. Nga avamawo yasulako kuno. Yesu yaliko kuno. Yesu ate siga ya Katonda oyo mwana we. Not God the Father, the Son and the Holy Spirit. Ekyo byonja bikiza kubanga birina enzikiza ebikola ki? Enzikiza emu gyempa ekitiibwa ya Bukristaayo na Bukatuliki. Siginaako lutalera ekyo mu mbeera yakyo saa tukikubaganyeeko birowoozo nenze kyempakanya kye kino. Tunsalira musango. Bagenda kukusalira. Ng'ani agunsalira? Katonda. N'asalira bameka ng'abakozi b'ebikolwa tuli bangi. Ati ffenna tulinako control. Ffenna tulinako obuyinza. Ogambye ekikiddemu? Ffenna tulinako control. Tuna bulungi mu kamera. Ffenna Katonda tulinako control. Akuba ennyondo Katonda aba alazeewa.
Ngabakuba ennyondo ng'ofa. Ng'oli aza okukuba ennyondo. Ogambye ani alina control ku buki? Ku bulamu bwaffe Katonda. Ani ate akuba ennyondo? Era Katonda aba alina control. Atuga omuntu? Katonda era abaawo. Akuba omuntu essasi? Katonda era abaawo. Kuba kyali mu pulani bakyawandiikibwa. Ng'ani akiwandiika? Katonda aba akikusaako mb'olifa ssasi lyo. Kati ate agenda ani alituvunaana? Ate yatuwandiikako. Ansi ogitegedde bulungi. Ndekera buwaayiriza Katonda. Katonda atulinako kontrol ya byonna bye twogera, bye tulowooza, bye tukola. Talina gasobola vunaana. Tayina. Kyolowooza ne maama Ntamongo kyali alowooza. Butali yakera muvunaana. Giramu kati. Kozinga mukaawo. Tati kwe tuli. Kale. Tukomye okyalire Muzeeyi Magala. Bazi bwawo bali kyewunya kitasimba gwayambadde musajja alumba muzukulu w'Eseri Nakibuuka gwe bazaala mu 1919 n'afanga 24 gwe 1999. Otegeera bulungi. Nnyo. Twagala kunkuza abaana Muzeeyi Magala ennaku zino. Nga twalabye vidiyo emu eya muzadde munno taata Chosen Becky. Ng'agamba omwata muyambye. Asaba musondere kasente aguleyo ka boda. Onjagala okukwiza Muzeeyi Magala omuzadde. Abaana kibakakatako kyatteeka okulanga bayamba bakadde babwembukadde. Baba abakadde abo nga tebeetegekera nebibani tegese babiteeka mu baana. Niwa luno omukadde nga sente yazifuna omwana n'alimu muweerera omwana n'alimu muwawadde ekibanja oyo omwana tamuvunaanibwako mumulabirira. Omukadde nga teyateekateekera mwana ono. Talina kiyamuwa teyamuweerera teyamuwa wazimba oyo omwana tabuvunaanibwa kulabira kitaawe. Nibayo omukadde nga yeerekereza buli kye yalina okukola n'aweerera omwana abaana babeere bulungi abo kyo bakatako. Tosogera ku taata wa Sokoni Becky. Ani? Taata wa Sokoni Becky sigwe mugamba? Sani? Taata wa Sokoni Becky. Sokeni? Yani. Sokeni yaliwo. Tugamba Chosen. Oyo. Chosen si Chokeni. Era byonna byebyo. Nedoli Chosen. Togamba yo muzungu atereza nnyo Luganda. Talutereza nnyo naye. Kati naye siri muzungu. Nze taata wa Sokoni Becky. Kyonna kyayagala. Kisinzira ku ndowooza y'omuntu basuka emyaka 18. Aba n'okusalawo okukwe. Abanye free will. Era waliwo wano omuntu omu yagamba Magala abaana be tebakyamwagala abakubira nnyo essimu n'abasaba ennyama. Nze sebanga ku mwana wange ennyama lwansonga. Nze naweerera abaana bange mu kye nali nsobola. Era nze teri mwana wange gwe nsobola ganti mpa kino. Nze buli kye nandimusabye nakyesigamu. Nze teri mwana wange gwe nsobola kugamba nti mpa kino. Akimpa ku lulwe. Nga tomusabye. Simusabye. Kubanga sijja mugamba nze nayiwawo omubiri ku lwakino nakino nze naweerera abaana ku masomero gensobola. Nsaweerera abaana ku masomero genneekaka. Ku masomero g'osobola mwaweerera. So sigenjagala. Naweera mu gensobola. Era nze omwana wange ne bwamala emyaka egi nga tazze kundaba. Lwazze mwaniriza. Talina kye yantwalira. Nasi ndagamba mwana wange ndi wano empale yakutuka nedda. Ebyo byonna ebyandikutudde empale ne sijugula nabyekolera. Nakyo weerekereza. Nenkola ki? N'oweerera. Nze seerekerezanga koleka. Saagala ebyo nze saanoonya simpase ku ekyo. Muyita simpase? Sindaayo olunaku n'olu. Kino kiddamu. Lwe nali neerekereza omwana wange asome. Nze abaana bange baasoma mu butuufu. Abaana bae basomera mu ddembe ly'empulira nti ndifuna. Nze saaweererako mwana wakwekaka. Era nze omwana wae ne bwamala emyaka 10 ne bwamala simubanja. Nze sina mwana wae gwe mmanja kintu. Kiki? Njagala mba kikozesa nti munnaye neerekeza buli kimu. Abo batuufu. Abo baki? Era mbawagira.
naye nze kuwange sijja kukyogera. Sina mwana wange gwe nayirawo mubiri. Abantu tebabeera mubiri. Nabo babeera amasomero amalungi. Nganga sobola. Era sabatwala we lwa kinyumu. Bina abantu asula muzigo napa nasasulire emmotoka etwala omwana ku ssomero nedda. Nga lwaki? Eba ya mitwala 3 buli term ne swimming wasatu. Ajonzo wanga asoma avo wana asoma kuliri. Nyomana asoma ku luguudo kwasula. Sinza kuddamu ebya wanga kuleka aba secondary. Batwala mu kisulo. Nsomero lyempulira nti ndisobola. Nanze sina na mwana gwe nyinza kukontolera. Gundi oyo abana bange basoma byensobola. Teri mwana yangana kulya nyama, teri mwana yangana kulya toke, teri mwana yangana kulya muchere. Teri mwana yangana kunywa soda na kananasi. Basoma nga nsobola bbirya. Ngatogera ku Lumonde tango musajja Muganda. Lumonde wa Baganda yali wabanyoronga bamu. Lumonde yali alibwambwa n'abapakasi. Omuganda yali ali akyetumula bakulu Juni Nandigoya ekisebe endaggo. Mu 1928 baleeta endaggo enziba. Zava iyo Tanzania. Zezirande nnyo endaggo yonna enganda ekoma ku kikata. Tuyambuke ni waggulu. Abagala tebalyanga Lumonde. Teri Muganda na musajja alya Lumonde naawe ng'omujjawo. Bana abasajja sajja be balya Lumonde. So nakola ne jjajja wange yamuŋŋaana. Wange mwannyini mutalya Lumonde. Sirya Lumonde ndeka. Nze sina na mwana wange gwe nyinza gamba kati nze taata wa Sokoni Beki ye kyayagala yakimanyi. Era simulinaako lutalo wadde akatini. Kabe Sokoni Beki sinza munenya oba teyalabira kitaawe byabwe bye bamanyi ne family yaabwe nga baba byabwe eri family zaabwe bye bazimanyi nze siziyingira nange nina eyange buli omu yamanyi ebintu ebifa mu makaage oba yasabye pikipiki oba gifunye oba tagifunye kino emyaka nange ntunuulira nfa ntya bwenda sifudde ndwala ntya obukadde bunsangawa olumbe lunnumirawa ng'ate noonyeza fakini Sokoni Beki mba ate kitaawe yasabye piki nedda. Nati mzee magalo ufinye sente kimoso lwato ddano noddayo ku different n'osoma okusoma kw'obukulu. Singa diguli bagifumba nga bw'oyogera oluzungu ofuna ekyokulya singa naddayo dda. Ne bw'obanga ne diguli era omala funa sente n'ogula ekyokulya. Nabe yamba yayogera oluzungu naye n'osigala tolidde bw'oba tolinaamu sente. Oba na diguli yo ng'oyayuuya. N'okuba n'ekikalu n'emabega n'ossaayo omulawo nga naawe emmeeme okukakasa lwakunyuma ne siinaamu 5. Obanga ku kikalu ekitaliimu mitwalo 10 mu nsawo. Mzee magala oba oli mu kwonoona bantu. Naddala kunkuza aba ennaku zino omwana muweerere asoma amaleko afuna omulimu ajja abeere bulungi. Ate nze muganye. Nyambyeko nti okuweerera kubi. Nze kyekisobola kukola kwe kuddayo nsome. Nganze tageti yange kulya bulungi. Gwe tageti omulamu kulya bulungi. Nze sina kizibu kirala ate kiki. Kulya. Mukyere nyama. Natoke nze kananasi. Na soda mountain yoba sitting. Sina birala nze sinawuza ndeka. Nakaka sensi yagaana. Era mbera wano munyaka. Watawakala. Nze magala. Nwaka chensi yagaana. Sagisaako maanyi. Nze kazamera mu 10 yange ne nalya. Nze bizigadde tebingu. Newe helicopter newe janga agirimu ankubira jambo wawali. Ndogamba nina fitina. Sina nagwe mpala nanze. Tanya gwana. Nga bya sente. Mpala na kirumira lwakuba yambonyabonya. Ate yambonyabonya eri mu buto. Thompson wanga paka. Kirumira edwadi. Mwe yanda bya nyina. Ekinduma mwogera n'erinnya. Wawali. Boba kweje kibanje yedda kati wali acha wali musajja yategekera obukadde bwe ayine emyaka 7 kati awulira akyanga omwogerako
Atabe yankola muwayiriza naye. Abana bali kusuwinga. Ntiki. Wekera okwogera ku taata wa. Bamale kunwetondera naye byampisamu. Ku Lwokutaano nga 3 Ogw'omusanvu 87. Kirumira oyo yandagira ne ngende ew'obulenzi. Ne musookayo nansanga ku posta yali eno ku Lukadde. Matulina gye tugenda okupoota. Ne tupoota wiiki namba teyampa wadde olwataano. Ng'ajjira ku ggaali n'akomerawo ku ggaali naye ng'andekayo. Nze ne nzijira ku bigere. Nga takuleeta. Tandeeta ate tantwala. Kati ddala abantu bo baagala tuboogereko ebintu bye batatukolera. Kati ekikuluma ekyo. Nanimye emmwanyi yiikanya emyezi 2 kuvuga mu ggaali kuva wali kutuuka awo. Naye navuga emirundi 5 yampa 3 ndangamba ekooyi. Kakati ddala bo baagala mwogereko kirungi. Yakulimye emmwanyi yiikanya kuvuga mu ggaali. 88. Nze toyina bongamba sijja kuwaana muntu. Nze kajimwe yankolera ebirungi simwogerako birungi. Badiru ne Rubega siboogerako birungi. Senyama David n'ajja ati Nuru nabiteme siboogerako. Adamu Kalule Dani Lutwama siboogerako nti birungi. Era bakiwani kwambidde Robbi na siba byogerako. Gwe walanya omuntu walanira ddala. Paka lwofa n'ozika sizika. Tozika mulabewo. Sizika ate mbagambe nti nnumiddwa ki. Shia. Era yafiirwa n'abaana babiri ne mbagamba abalimbo yo tafiirwa. Mwegendereze emiramba ayinza okuba yazinzemu mitetemu. Nedda muzeeyi magala. Simuwagala. Ku myaka gy'oliko ng'ate Bayibuli. Yasanga nguze na wano. N'agamba mbu ate sikomeeri. Era ng'akyakuliko. Ate nno ng'andiko. Omanyi yaliko muganzi wa nnyini wa. Ng'era nabyo ayagala biyingiramu. Kati kirumira yampalana nnyo ate mu buto. Kati nze muwalanye mu bukulu mpozi kye kibaluma. Ate omwana omwanira ku media ayina abaana abazzukulu. Ayina abaana b'omukulu yenna kittaddako yenna afugaddako yenna kubulwa dda bonna mbamanyi. Naye ye yennyini tamanyi nakubulwa ne naafuka mwezi gw'omunaana 88 nga 2 mu Tanzania 24 kwezi ennaku bansekuza ebinyeebwa ne bijja ne butto ne baŋŋamba sekula bijje butto tujja kuwa ku mmere. Naafuka ojja kunjulira obeera kawempe nasekula ebinyeebwa mu olwo oluwumula olwokubiri ne bijja butto nga munsuubiza akamere. Ekituufu bwe mwajjula nalya. Mumala okulya zaali ssaawa 2 n'eddakiika 18 n'obutikitiki 6 ani yazoogera. Yali Ssaalongo John ng'atandika ebirango. Yayogera eddakiika n'ensiibula. Kirumira n'agamba naafuka. Manizese okujjula emmere ono abadde akuuma emmere. N'agira ng'atukuuma. Omululu ogumuli. Naye ng'emmere gy'annangira ate nagikoleredde. Baladde bwe bayiruddawo. Baaliyo naye nga nabo balinga bagenzi. Bazadde bo baaliyo. Taata wange yali gyali kawempe. Taata abeera nkawempe eza muli bagagga. Buli aye kawempe mugagga. Kawempe bagagga muzeeyi magala. Mama temupangisa. Weerabidde nti wali ataabuga era booda ng'abeera kawempe. Naye aba mugagga. Kati yali mugagga bw'abanga buli abeera kawempe. Nze mmanyi ababeera abagagga Muyenga, Kololo, Nakasero. Kala tukula nkola ya kyajja kikulu. Nova ne weso n'ogende wa muzeeyi Kibira muka njagala tujjawo empalana. Ndiye yagamba yagala eveewo. Wanje? Kyemmanyi takyagala. Nze nkyagala. Onyumirwa okukola n'omuntu. Nnyo. Ngonkoze ebyaka. Kati n'abantu bawalanye eno ku media. Siina. Nali mpala naggwe ne nkusonyiwa. Oli serious? Ng'ompalanyira kimuzeeyi magala. Wakyazanga abanvuma. Kali waliwo n'omulala nvuma ye buli gwaleeta nvuma buvumi. Jabbi twakyazaako alina muzeeyi magala. Nze mbamanyi tubaleka bulesi. Twagamba ndowooza bye bibayisaawo. Twayogera ku kivulu kyekyakunyiza muzeeyi magala. Kati nze ate ekivulu tekisobola kunyiza ku bizibu bye nnaafunye. Ekivulu tekirimu wadde mu kifo eky'ekkumi. Ati Mustafa yayogera ku kivulu. Kati nno nze kankubuulire. Mu bivulu
mu bizibu bye nafunye mu nsi ekifulu tekikwata kifo kya 10 mu bizibu. Abaganda bagana okusukkuluma. Ebyo byennyini era nalinze nkimanyi sinze nasooka otegeka ekivulu ne batajja. Abantu bangi bakoze ekyo kyasukka akagwe twakiraba nene yo likodi simbi omanyi waliwo n'omuntu ng'olina likodi gy'olina okukola ne kubeeramu nga bakwogerako. Okimanyi nti waliwo ne Eddie Kenzo yanjogerako nga bimaze ne mwami Balamu kati Balamu ow'ekitiibwa Balamu minisita yanenjogeddeko ddi singa ekivulu kyansalawo. Waliwo n'ebintu by'ofunamu ate omukisa nga waliwo abaali tebajja kwogerako ati bulandi ebeefa tumanyiddde muzeeyi yafanga muze wano bweba yafa ekibaleese bunyaka kiki kulya ku nnyama naffe tulye ku nnyama n'amatoke ne Kampala gyeri kiba kitegeeza bulandi nkyagiina mwe mbamanyi temuyinaayo mukwano gwammwe nga talina content Muzeeyi Magala oli muntu waffe Muzeeyi Magala. Tubaddi. Muzeeyi Magala kimanyi ekifo kyaliyo nze akipoze nga abantu bakimanya bekanga kyekanga. Wakipositinga ngo positinga abantu obutajja. Nga mbagabanye mujje tubugirize. Tokiddamu omuntu omukopite bamubugiriza. Kabaka yekka gwe babugiriza mwe muve ekigambo ekibuga. Nti yakubye ekibuga ekibugiriza. Omukopite bamubugiriza. Kanye mla kunkuza abaana bo emizigo banene bwabanga akyali musinya tebamukwana afuna olubuto omuvubuka omusiga gana amatama sinabeera natuka kuba na muzzukulu kati bwe musiba ku polisi nefunayo obuko male gwe nsiba yaba ne mukoddomi wange ate gwe ninako oluganda bakwaba abantu abatategeera omuntu okuwabira mukoddomi oba n'ekikyamu ku mutwe era singa ne polisi yayina ekisanga si buno obusente bweyagala omuntu yenna yandiza okuwabira afunyisiza muwala we tobandisose mutwala ne bamukebera muto abatategeera bulungi anti ase future y'omwana ono omuto future kyeki ebisabye byo mu maaso yanjadde asoma kati ebyafu obimanyi otya nti ng'amufunyisiza oluto ye future ye ogipimisa ki otegeera nti buli afunyisa olubuto ye talina future omanyi otya ng'amufunyisiza olubuto ye future ye nga gwe ogirinyeemu kayinza obba kalenzika boda omwana agenda ani agandi owa boda tava ku boda n'agagawala ani agandi nti boda nkomerero ya mirimu nti agikola omanyi poliisi okuva mu 1929 otuuka lozanga mu 2000 oba mu 1999 bwewalimu nga poliisi nga teri kitongole kikuwa mulimu lwaki babaginanga poliisi baali bakusuubira okuba n'empisa ennyo nti bw'ogiremererwa kitegeeza ate gwe oli mubi nnyo kati poliisi ennaku zino ogiraba otya terina kuba yesinga empisa embi poliisi ennaku zino ereka nalina omusango nekwatamu atannaguza omanyi nti otwala omusibe ne bazizuula nga ye mugagga gwe ne bakwata kati ate abasinga empisa embi okuleka abeeruweero olwokuba bo bantu bo ate tobawaayiza ne bakukima bategeera nnyo ati Muzeeyi Magala poliisi ebeere esobola okukwata esinga n'okunkwata kiti Muzeeyi Magala onyaza connection mu nsi yonna mu constitution ya Uganda omuntu omu gwe batasobola kukwata president yekka ate ndowooza n'akawaayiro koogera ku family first family yekka teri mu nsi mu Uganda gwe batasobola kukwata era nze kino nkigamba abantu tokozesanga erinnya okukola ebikolobero mbu tebajja kukwata kozesa erinnya okubeera ow'empisa bala bakulabireko bw'oba ofunye erinnya fuba nnyo obiwampisa abantu bakulabireko tobanga n'omunene mu gavumenti n'okola ebikolobero olw'okuba ajja kukutaasa funa empisa nnyo n'abalala bakulabireko nti olaba gundi ayina abanene nze ow'ekitiibwa Balamu oyo omulaba mugagga nnyo ayina obuyinza naye omulabanga ne bw'aba ayogera yeewombeeka kakati nze mu bulamu bwange nina abaavu omu mukyala wange kumugamba nti bantutte leeta emmere tesiinaayo muntu gwe nsobola kusinziirako mmanyiire bantu sisobola nze abe kyeyamaani wa kyalo nsimisaamu maaso mbu bammanyaani amateeka tegaliiko nti tegalina na muntu gwe bayitawo mugambye yani mbundi
mu constitution ne celebrity tekiriyo manya abantu amanyo ganja kusiba ebizoba bisule mu nyanja mu constitution teryasiba muntu teka lyeri kusiba tibateekayo era mu constitution bakusiba basinzira kuteeka n'omusango ogwo balina kusiba batya naye olibowooza oyo n'amala akwatako bakusiba ebisumizo ne babisuula mu nyanja ebyo tebiriiyo oliwakanyiza ddala tebiriiyo basinzira mu tteeka okusiba ng'ono akusiba lyasinziiramu tasinzira ku bibye ye nga ye nti magala ebunyakalya bulungi dipisa mumanyi ala pisa mumanyi disa mumanyi ajasiba omuntu paka ebisumizo nedda teka ligamba kimu musibira byogera ki tugenda mukulonda bwero swaki muzeyi magala tewesimba okubwero siwa kyali nabika nawe tonjagala nadda muzeyi magala njagala kwati emyaka abantu abayagala okumvuma nzino sijja abakyeyamani ate kyeyamani yenkananza aba mubbi lwa nsonga gino emyaka bakuyitanga oli bamubbi enkoko ovemu buliro lekemu mukyalawo kyamani nabba myaka emeka muzeyi magala yalina kuba wa myaka wakati wa 25 paka kwa 5 tabeera muvubuka njakyasobola okugobagana n'abantu gino ng'ojonkonko nambu kuba bakubbye enkoko era bwe nkugamba linda buki waliwo ne yafiiriddwa omwana ebyenkoko tunaabiraba era ojja kubawo ng'onyiisa mutabuse ne mukyalawo wange tetunnatabuka lwaki nnyingira mu byamu abaatabuse ng'obwanga obufumbu bulamu nati gwe kyamaani nanti ekyo kyennyini sisobola kubiyingiramu nze kaabe mulirwana we ng'alwana nina kakasa oluggi lwange lunywedde tutasaba lwana sitaasaba esaagamye nti mulwane omanyi nti basobola okuweerwa yanga gwegwe banoonya okukuba nakola ensasa gawo commotion weesiruwaza mboogera mulirwana nina ne mulwana wange yampalana lwa solido kuyita ku lusalosalo lwe wanenera naye nga munajinta eswale saana ajula zaalamu mukaaga ngena akwalana mulirwana wange bwe twawulira ddala oluwanyi n'okumbuza tambuuza lwa solido paka nakati ne bwajja n'apaakinga awo n'okuntunako tayagala lwa solido ate nga ne solido nagikyusa nanjiteeka waayagala kakati oyo ng'aluyomba ne mukazi we kuba naye muyombi mulwanyi omusiraamu oyo nga ogendayo yaba ayagala kukubirako gwe wakulwanira solido omanyi omuntu okuwala na solido ng'eyise ku lusalosalo naye nga kyatayagala ebeereko busaidi ye ngaye kyatayagala kwegamba omuntu bw'atyo tayawukana na muntu asobola kukuwa butwa kakati oyo ayombe weetwaleyo akuba gwe n'agamba n'abazuukidde nti musanze abba akwata nga bakutte onaiba omwanga kivumbi wakwata n'akutwala ye nno baamukutte bya nsonga naye wanawo sajja kukubira na bwere muvuka talina amaanyi galwana gava kikonde naye nagadduka twahawaawo ngodduka nze naddukako okuva ewa kinoni paka wano twatabula embaga bino ebyekisiru tusise ekiteteme kizaala magala naawe olimba bannaye kozi egurupu yammwe muzayi kapo muzayi magala anko edisendi kakati mwami kazi bwe kapo omulaba talina kyalimba kati anyumiza ab'ettawuni enkula y'ekyalo kyekibawakanya nefe abaakulira mu byalo ffenna ebyo ebintu twabiraba tetwalina wano gurupu ezirwana ku mbaga naye nga nze nsuula busuuzi bidaala kunnyima mmere baamalanga munaabe mungambe batutuuzaawo ne batuterawo olusaniya ne tulinda emmere ataddako akimalu kimu ne balutwala nogamba nze twahawaawo awo tekijja soboka nkwata mu nsonda ekidaala ne nkireeta naye ng'abasinga okukunoonya ate si be bannyini mbaga eno gurupu ekuba abazze ku mbaga ate nga nabo baavudde kiwogozi embaga eri bunyenye kiwogozi bwe wali bwokkiririra ono ye bunyakati bunyenye yeddako abalwana beeno bakukubira ku mbaga eteri waabwe kati nga bakukubira ki bo baali balwanyi bo nga gurupu y'ekiwogozi erwana bulwanyi kanodduka okuva ku mbaga okuvaawa
kati bwe ngugamba ate twalwanira eri wakinoni nno wala bwoba otemeddwa wano zimayiro nga 8 naye nga tuyita omwo Naalongo Kabuye ne batuleeta twali ne mukwano gwange ali abo bamuyita Kigonya ffe twagendanga mu nnyimbe ne mukola olutalo ne babaleeta n'ensiisiro ne bazibeera bizaayo ate ffe si lutalo lwa ngumi kuvuma buvumi bavubukwa nakuva dda Mzee Magala agala nnyo okulya omusangaayo akwana omuwala n'omujereka olina kwasako nga ne kwasako tetukimanyi nakati simanyi kye bayita kwashako kubanga omwana talabirwa butana kulyanga walina kulya nga tugamba omwana kati noona akwana alina kwasako oba ne yatugobanga yali akimanyi kuba naffe twali tetukimanyi niffe nga tufa kumubula nti olina kwasako naye nga kirwanya abavubuka muganda olina kwasako nanti amagumba gabeera kungulu omuntu alina kwashako kuno layira amagumba gaba kungulu eyo najyo nzitegedderwayo neffe aba n'akabuto ffe twabivuma twatwala n'ekifaananyi ky'omuntu alina kwashako olabe bani mata bacho mukeya service Uganda Limited erabirira abalwadde ku bitanda ebabudaabuda tulina eddagala erijja omuntu ku mwenge enjaga amayirungi tugabe eddagala eriwonya ensimbu omuntu naawonera ddala ensimbu tuli ku simu 0774 790 120 ya WhatsApp eri 0708 247 abagenda bandikomya ofino service tuziika n'okusimentana tuziikula n'okusengula abafu tuzimba ebijja kwe bayita okubibika tuli ku simu 0774 790 120 Ketura wa Ebonizi ayina omuzanyo nga 14 omwezi ogw'omunaana omwaka guno ku Theatre Labonte emitwalo 35 n'emmeeza yakakadde kamu mujje mubeeyo nange tuyenda kuzannya gye tuli n'abalala bangi Jana Schools awe Kalule mutuwa abaana tukiza kibanja mpola tuyigiza abaana ovuga emmotoka okusala enviiri kale mujje mutuwagire tuli ku simu 0709 580 026 nanze nabanga omutwe gwange omunene ogusinga layini y'essimu ono yekwashako olwa mwana aba yakula akabuto konna kaba kazimbi aba yakula bwatyo mulabye twabagamba ngoje kati ono goyagala wakwashako kati wono kwashako bulwadde buwe butyo abo bwatuluma mu lutalo nga bakagwa abantu bali bwe bati nga balina kwashako anti abedde ebidomola ate sirimu gwe bagamba engeno labayo kati oyo kwashako omutuufu magumba gonna ne kino kireego oyo si kwashako nze yalwala n'ekireego kati andikwasha kati ono yikwashako kiri kireego ekirego kiba kitya baba ne Katonda kati wuuno gwe mutenda ekisayi yakoze n'ebyo Kaloke Steven kutumiddeko tegeke ente embaga yange ne nantume erengedde nsanga nantume mugako kuba embaga eri makeke oba muzannyo mulina muzannyo ogwaki tugenda kwewasa muzeyi maga tugende mpola mugenda kwewasa sengenda Justin nantume ngenda muwasa tetugenda kwewasa nti nayampase ngenda muwasa ebya serious obo mukola mukantu ate akantu akaki toyina omukyali waka muzeyi magala agenda kunoba kati nantume kwagala okuleeta ebunyaka ate waabwe bawali kibula bwava omulambo gunyawulira osoze wano naye kyanyamwe mbavavu muzeyi magala ezaki ezo mu kisenge nate otegedde bya mu kisenge jamu mu kisenge ogenda kubasanga Justin mmere embaga si Justin namere Justin nantume kati mukubire ku simu kuwulire oba akimanyi ate nandize wano n'essimu nantuma akimanyi tuwane budget twagimaze soka mbe kusimya kusanga Justin nantume n'ebintu njagala mbikirize nti bituufu Nse nyakati mukazi wata atali ananyonga gwe muzeyi magala nantume senga mukyala magala kiteke ate kati ono mukyalawo nagenda kunoba namubuulira nfunye gwenjagala wanantume tasabye ne kati ono omusobola kuweeka senga jebaleko senga mukyala magala ono Shalom ndi wane bbaawo mwami magala
Ono Shalom ndi wane mwami Magala. Sebo. Mbomuganda ko asemba ne Muzeyi Magala. Ye tata. Mwade bamanyi kantu. Mbadde manyi bya kantu. Ekirya mukazi wa kyali omukazi we tananoba. Kyemugamba musanzewo. Yagenze. Kubanga yangambye mukazi we mukubi mulungi. Yagenze. Sagala mukazi kunkuba njagala amale genda. Yagenze bambi. Mala kubisoma mu mpapula z'amawulire. Namuwasiza amawulire. Nedda sebo kati bebe omulembe guliwo gwa mawulire. Tukakube mu mawulire ki? Gonna goyagadde. Naye kati senga natume make up achanywera. Ali ayane njagala make up. Sina wa make up nnyo. Nze ndi poli bino buli kimwe kyange kiri poli kino. Naye Muzeyi Magala ono omusobola. Agenda kunsitula. Luno olubuto lwalina. Mubuuze ndi Nantume ono omusobola Muzeyi Magala. Musobola. Ate size gye njagalira ddala. Nawonye. Nafunye omukazi ow'ekirooto kyange. Senga, mwami Kaloke Steven omumanyi oweruwero. Mwami Kaloke Steven yatuwadde ente ne million 2. Yatugambye ku mbaga yaffe atuwadde ente ne million 2. Ne mama Fina agenda kutuwayo million 3. Bambi kati tuwezezza ta. Million 3 yagambye weziri. Nayo omukazi amala kunoba. Yagenze. Kati sengo mairi dote amaka ga mukazi munno. Nenda sebo taliyo. Amala kundulya nti anobye ne. Mbuza Salomo amusanzeewo. Simusanzeewo. Nenda sebo limba. Kali yojja kujjawako kakasenga taliwo. Soko gendeke wakola bo olujjo n'olujjuza ebintu oba. Ewakairi naliyo luli. Temanyi nange nakola inspection y'emmotoka bwe zinaatambula. Muzeyi Magala yagala kunzisa. Atani agenda okutta. Ne Muzeyi Sebatandi naye wanaagambye. Muzeyi Magala le serious Nantume. Mpaku jjajja. Mpaku agambye yayagala ente 2. Mumpa oyo jjajja wange Sebata yagenda okuyimba oluyimba olusooka ng'afudde abagenda bandikomyewo era jjajja mugambe nzija mu Kivulu lw'omukwano Nnannyanzi mazima wammalamu. Tuli mu practice wane Makindye. Soko mumweka mbuzeeko. Ali ku stage ali mu kuyimba toluli oluyimba lwe. Atoje. Tetuwulidde. Ali mu kuyimba bali wa tuli muri hasa ndi ne batuwa. Tuweko kubalunywa twogereko naye. Ani ali waawo omuyimbi omulala ku? Ani ali awo omuyimbi omulala kuba bonna mbamanyi. Breaking news. Muzeyi Magala. Nantume. Muzeyi balunywa. Oni balunywa. Mukulu fenga twayingidde dda wano enteekateeka zonna zitambula. Ono balunywa. Yeye. Ono balunywa. Sebo. Nkubanja tikiti ya mukyala wange Ekivulu nkiranze. Jangu wano wendi. Olawe bwesipokolako. Oliriddawa? Ali kwenye beats. Anti nzija nche Kampala. Nakulaba oba ku Lwokuna. Kidomole wuno wena kukolako. Kidomole muwe tikiti yange agindeetere. Julius. Oyo akwe tikiti yange ogirete obeera nayo. Ate ngoyo ngogamye agikuwe. Balunywa neyanziza neyazege muyimbi kyali awo mulala. Ali tuli eno ku budget ya Nantume nange. Kyali. Ogamba mukyala kiona ali wano obo omulala. Oyo ali awo ate omulala namujeewa. Kale muganzi wange. Muganzi? Abafuusa muganzi amangu ago. Nagudde nno mu bintu. Obagala mubako byabugaggaga. Nange siri mwavu nnyo naawe tomanyi. Nze mwavu ayagala okubba kiki. Muzeyi Magala oli mulaavu. Nesenga Nantume. Nempulira mwagala. Kati mukyala wagenda bbira baki. Ntiki. Ntofunye omukyala omulala. Omuwanganye munya. Nate kyali munyiziza ng'afunye musajja munnaye. Omukyala yakubira mu Kivulu nga kikusaze.
yakubira mu bulimbeera Munange ekibuli bukyansala mwanumirwa. Nese unyaka erimu abakazi abamyufu. bakabeerusa banye mukozesa Airtel Pay osasula episode ya government ne fine traffic fines byonna ng'onyinga *857# ate atakulaba akunyoma concert ekivu kya kadonkamu bonna ba legend nga 3 ogw'omusanvu omubimu bya Sheraton waliwo emmeeza emiliyoni 2 nga mulinga kitongole n'emiliyoni 10 miliyoni 10 so 10 miliyoni 10 miliyoni 10 n'emmeeza emiliyoni 3 ordinary emitwalo 10 VIP emitwalo 2 ate twerabira munnange gwagala osiba empira gyalina mu maaso Fans World Cup kwesa BankBet www.bankbet.com kusibula mu code Shalom mpola Simiaton Construction Company bazimba amayumba abagala okuzimbira ennyumba Banana Dwyer ne Interiors basangwa Kampala na 0758821603 ali namatovu abayitanga 2 mu lumwa okusonga mani konta tukuserena mitwalo 1015 mu jetu mbirwe mpola nga kinsa 14 ali kololawo naye matogedde meza ya namatovu ya meza miliyoni 3 y'abantu 8 userena asitongumani concert mpola ne muganda wange Haruna Insat Semakula ine ekivulu 13 nga 13 ogwezi ogwe 11 akitaddewa ku Kingdom Kampala akitadde ku Kingdom Kampala mujje mu mwagire nga aweze emyaka 5 ekyobukulu tulina ekibuuzo muzeeyi nga musajja abuuze ekibuuzo ng'odifanya agamba ani ateeka bamalaya mu bantu ba bulijjo bamalaya bebana bamalaya ye mukyala aba yeetunda ngani amugulu omusajja aba akiye yita bamalaya omusajja aba mu kitiiki bwe kifuula omusajja omufumbo kuba na mukazi mufumbo omusajja agula malaya abeera malaya andi gwe nze ngejje sibimanyi nnyo gwe nnyonnyola bw'obanga akagula ye si malaya nga bwe bagula ye malaya gwe bagula abeera malaya ate yagula musuubuzi asuubula kyani asuubula kyatatwala lwaki mzee magalooza obwenzi bweyongedde mu bafumbo n'obwamalaya sibimanyi nze ate atali mwenzi mbuweerako nti obujulizi bwe yagubye n'omukazi ovu n'omulala ate obwo tebuba bwenzi bwengenda okuba sofiisho nga singa nadenja bwenzi byandibadde byakukuta n'ensi yonna ebimanyi nze abaana asusse okwagala ssente abo bwekivuddeko otandika okwetunda singa bagamba omwana we yeetunda muzeeyi magala oba ogenda kukuzaako ki mugamba buteekemu nnyo amaanyi obufune bakasitoma n'abaana akugula ebweru obafune nze maga kyogedde okitegedde singa bagamba muwala we yeetunda omu amagezi ki mugamba teekamu nnyo empisa ofune bakasitoma bangi osookezebwa nawe okwetunda nze sikkirizibwa kuba ndi mukasajja era seetunda ate gino emyaka okkirizibwa omwana okuba nga yeetunda okubeera malaya n'okimanya nze kyesitegeera okwetunda kyeki kuba ne betuyina batuuza ne betuyina awaka omusuza omuliisa omusiba enviiri bw'afiirwa omuwa amabugo olina okugenda n'okuziika oba okolerera ki Zinja mbuulire yeetunda yaani ne malaya yaani eyeetunda muwa ssente nampa service olina omukyala nno omukyala wako badde njayo ne wiiki ogimale nga totwalayo mmere badde njayo ne wiiki ogimale n'omwezi ogujja nga tomusiba nviiri anti abajja genda bajja mutwala kati oba omugula mubiri kyekibi kuteesawo buli lunaku kati ekigambo kwetunda mu kinoonyeza erinnya eddala olwana abayimirira ku kkubo ne beetunda era bw'omutwala awaka aba ajja fumba abamu babulwa bubulwa bwe babeera era eyo nakyo si butonde bwa muntu nti baatonda omuntu eyeetunda Shalom bino ebintu tubyogera nze omanyi lwaki saagala byogerera mu kiti kibi nze sitali mwana wa muntu gwennenya tigundi yakuza bubi omwana bukyanga owuyo akoze eki yafuuse kiwavu nze ebintu byonna bwe mba mbyogera omanyi omuganda yagamba bw'obanga ogula omutwe sookanga kunyiga ku gugo ebintu bino olumu tubyogera tubalaata naye omuntu yenna eyazaala n'asuubira okuzaala tetwandikudde baana b'abantu bafuula kisekerero nga lusobola okukya ng'ababo bennyini bali kyo kyewavumirira
kyewavumirira kubanga nze eri ebintu byentunuulidde mu nsi bingi bye tutaayagala ng'abaana baffe bye bakoze bingi bye tutaasuubira ng'abaana baffe bye baakola bingi bye bataatusuubiramu nga bye twakola kati nze sisobola kubeera awo nga njogera ku bamalaaya ng'ekivumu nga njogera ku muntu waliwo abantu ekintu kye bayogera single mother ng'omuntu eyabulwamu eyabulwa empisa nze sisobola kyogera ekyokuba abakamu n'obwozi tetujja kumanya nti ye tali kambuwala sale omulwakuba ffe ebintu ebimu tubisalirawo mu kukyamuukirira naye bw'oba tokyamuukirira ng'oli musajja ng'oteekateeka okuwasa n'okuzaala abaana b'abantu tubaleko bateekako embeera ey'okubalengeza ng'abo abaana be tulaba balina ababazaala nga naffe bwe tuzaala abaffe nabo tebali si basanyufu nga naffe bwe tusobola okuba nga tuli basanyufu nga baffe bwe babikola ki nze sisobola na kubeera awo nga nkubaganya ebirowoozo ku bantu be bayita abeetundu oba bamalaayo oba basingo maaza n'ekituufu mmanyiyo omukazi ng'alina empisa na byonna naafuna omusajja amubeerera ekizibu omwana wo mutuufu okubeera yaba afuuse za nsanze yafiira ku ddya tuva ku bino eby'okukyamuukiri abaana baffe bajja nakukola ebintu bye tutasuubira nti omuntu abikola omuntu aweerera omwana emakere ne bamutikkira n'amusanga ng'ali ku street yeetunda ali ku sipiika naye nga yafuba kubeera na bulamu bwe funa kuliko abaana baasomera ku nze musome nnyo temubanga magala nga bwe banywa omwenge ku kyalo n'ayitawo ne agenda woowoola buwoowoozi babagambanga ki musome nnyo temubanga magala ataasoma magala atanywa mwenge siga nti omwenge mubi naye nze njagala ebintu bino bitegeerekeke nze mu bulamu bwange n'omwana bwankola ekibi simuwaabira wa kitaawe era bwe mugamba n'agaana nga mwesonyiwa kubanga nawa ono byankoze n'owanga asobola okuba byakola abaki abalala kuno waliwo omukyala yali awo n'akwata omuvubuka mulirwanaawe wali n'amutundi sente nti yafunyisiza muwala we olubuto ate we ye yaddako ofunyisa oba omulala olubuto naye bino ebintu olumu tubikola lwa butalowooza kati wano omuntu eyandisibye nnyo abavubuka yenze nze sina baana balenzi nnyo nina bawala nga ne bwe nandi basibye bonna benjagala okusiba tewaliyo revenge muntu gyalikola ki banayina omulenzi omu oyo omukulu mukama n'amutwala nali nsobola okukwata obusungu bwe nalina buli gwe naaba ne muwala wange nemukola ki naye nze bwe nategeera nti bwe njagala abange n'oyo gw'osibira owe bw'ayagala omwana we bwanaabo abaana baffe tubaagala ate abantu baagala abaana baabwe naffe twogera ng'abaana bwe tuba twogera ku baana b'abantu twogerako nga bba ebikolokomba abataliiko babalowoozaako tagwe twasibayo muvubuka yenna sisobola ne bwe mufuna kati ng'afunza mwala olubuto sisobola nti nze mba ngenda kujjanjaba mwana wange njijanjabe ne muzzukulu wange omuvubuka talina bukakafu nti gwajjanjaba olubuto oluli munda lulwe amu kyava alinda alabe ne ku mwana nze sisobola nagamba muvubuka nti jjanjaba mukazi we bwaba yalumusiba lwakuba yayagala famire nga naye omuvubuka famire emuvuddemu nga nze nkukwata nga nkusiba naye nze mba kusuwa ddiiru wenjanjaba mwana wange n'ali mu lubuto munda muzzukulu wange ekyo kinsibya muntu ate ye alina ebitundu 4 okubanga olubuto lulwe 6 lusobola okuba lwa mulenzi mulala nze ali kusuwa ddiiru nga anaatya okujjanjaba omwana wange nga byombi byange omulenzi mbimuyingirizaamu nedda kino kintu kyakulowooza butereevu Shalom nze kaabengo wasiza mwana wange nze nkusinga ekitundu ekinene ekyokuba n'obwannannyini muzzukulu wange omwana wo muzzukulu wange mu ebitundu 99 n'obutundu 9 ne mukazi w'omwana wange nze mukazi wo kunobako omwana wange n'afumbirwa omulala kirira yisinya netasobola kunoba wano bamuzaala kafumbirwa abasajja 6 abane taata ogo
okuleka nnyina lwamugaba waki awalala kati nze siinayo lwensobola kunoonya nga nkwegayira ku buyambi bwa mwana wange na muzzukulu wange nze kyezisobola okunoonyeza olunaku lwositula omukono gwo n'okuba omwana wange amazima nkunoonya ne bwogenda Nairobi nkuteega ku nsalo n'enkukuba omuntu akubira omwana munange nkukuba kale omwo okiraba nti onsinga amaanyi kaabooyo mwenna abali wano sina gwe nsobola kukuba munange nkukuba kigambe mbikunnyonnyola luvannyuma nga omanyi bwe nkukuba emigga 3 abantu bakuŋŋaana kati mba nange kyenjagala bamale bakuŋŋaane bw'oyagala okunkubira we bajjira nga manyi bajja kuntaasa mangu bwensooka obbikuyingizaamu nze bwe baba bajja kumpooyawooyaŋŋaana okukuba mbe nga nnatambulidde bwereere sooka kukuba abantu ne bakuŋŋaana twogera bibiri ne mbadde emabega oyo mba maze ofuna akasenge naye ng'omaze okukuba nze kati okuba omwana wange gwe wawasa nga wa myaka 2 nkukuba nze nkukuba anti wali abaana abatoogera ng'ayagala omulenzi oyo yo biba bibye ebyo biki kitegeeza omusajja we akyamukola ki akyamwagala naye nzajje abiŋŋambi munange Salome nkubuulire nze mu bulamu bwange obe maama wa mwana we tomukuba ebyakwerogootanya maama yamuzaala n'omubaako buyinza bwenkana wanga maama bwe wafuna olubuto oba nanyi bwe walina bwali bwa myezi eki n'otandika okunywa eddanze nakutwala mu ddwaliro n'eddanze nalisasula n'omaliza nenkukima sikaani nengisasula okativi nenkasasula amakerenda nengasasula n'otuuka okuzaala nengula ebikutwala mu ddwaliro ne bakusibula nensasula n'ojja awaka tolina mabeere nengula amata nze ngula ebyenda nze ngula omufaiso nze ngula essuuka nengula ekibaafu olwo omwana aba okyamwinako obwannanyini basimaze omwesasuliranga wange oba okyalina obwannanyini ekikoola butya emyezi 9 kakati ekituufu 9 egyejje gibeena 5 giba giri omusajja kuleka nga weesuddemu jjulume n'otomulabirira naye omwana wa musajja kasita omusajja aba n'obuvunaanyizibwa obulabirira omuntu ali olubuto omwana wa musajja ne bwe musula waba wange n'emmere mubale mulya yange n'obugoyi bwange ne materensi nze mba nagigula tosobola kunkubira mwana okuleka oyo bwe bansuulako obusuuzi nti ono mwana wo nga saabimanya bamuleese buleese oyo munnange omukuba ne gy'oyagala omuzaala simanyi omuleese wa myaka 7 neera kyovula nze kiringa nkusanze n'abaana bo bana nkwagadde ngoga nti waliwo omwana wayinza okunyiza nedda simanyi bwe wakuza baana bo oba bo batambula nakuvuma buli azze nze mba njagala gwe tezosobola okuwasa omukazi alina abaana nga 5 n'omusanvu nkuwasa naye abaana bo tebasobola kuba kizibu mu bulamu bwange byonna bye bakola ne bwamala okulya n'akojoba mu sowaani baba yamukuza anti bwe saaliwo wabaliisa wabasuza wabambaza nze mpaatya amateeka amaze mu bulamu bwamu omwezi gumu kati buvunaanyizibwa bwange nze omusajja okulabirira nange bwensanze n'omukazi anti olabirira mukyala ye n'abalabirira era bw'oba tosobola balabirira abaana b'osanze n'omukazi abalina tomukwana bagenda single mother okuwagira kiki muyita single mother kyala bwe baalekawo olw'olunkudu era bwe baabalekawo naawe bwe balirekawo ababo abaana bange omanyi nze waliwo omwami omu namugamba namusanga mugagga nnyo kutumiddeko mwami mubiru ku kyuma alina akapikipiki akakadde nakusanga akakulula kafudde namugamba mwami mubiru ng'oyagala okukakasa pikipiki okulula ya bwereere weerumya weereere ddayo otuule okebere endagaano zo zonna nja kulaba nti ffe abaana b'omugenzi gundi nga tetwetumyemu wamu ne Nnamwandu tuzza omwami mubiru poloti yaffe ku kibanja kya kitaffe kyeyatule naye nga bw'ogula ebyabamulekwa b'abanno byabamulekwa abo mwami mubiru yakeeragula Polado UAY mpya tumiddeko mwami mubiru ku byuma awo
kakati bemuyita ba ani mazazi yani single mother nabo balina ababazaala n'abamu bagenda bayita ba single mother kubanga nze nzaalidde ku bakyala bemuyita ba single mother naye nga baazaalwa basajja nga ffe n'abaana n'abakyala nga bwe tuyina ba single mother si kika kya muntu nti bazaala ggwanga teggwanga bwe kiribaamu ba single mother basajja kubulwa buvunaanyizibwa Salomo mukyala waawo musobola ofuna obutakkaanya oba omufudde single mother nga n'abaana go bamulekedde nga lwansonga ogenda kujjeebunyaako omwana oteebereza omulekerani noba omuwa obuyambi ng'abeera wa maama we abakazi teboogera nti nebba taata wo n'omwana ampa obuki omwana wa kikazi n'omugaala lwaki togeyita ekikazi ne kitwala omwana we nze sina muntu gwe nsobolako nze ate nze ekizibu nti nze ndikyakulabirako nze nabeera ne singo jjajja nga bwe mukyogera yeyankuza kakati nze kyenjogera soogera nti nnoonya kumpaana simpase nze nabeeranga ne jjajja wange tuli aba ati nze mmanyi obulumi bwe yayitamu ate mbeera ne jjajja nga ne mutabani we waali bw'abanga kitange yejjako obuvunaanyibwa nandekera nnyina atalina nawaabeera tubungeeta bubungeesi kibalemu ate singa yali omwana abeera na mukazi we yandiwaddeyo kinga naffe abeeranga ne nnyina teyatuyamba kati nze kyekintu saagala na muntu akiroogerera mu mbeera yakujegeregerera abaana baffe basobola okubibeera bye tulowooza nti tebasobola kubibeera nakeera nga single mother asobola nebbaawo okufa nawe omukazi n'abulwa amuwasa muwala we era asigala single mother osobola ofumbirwa omusajja nga tategeera amukuba ku makya mu tuntu n'olweggulo okufa obufi neno wamunnyonnyola mbubolda njuza era nze kyova olaba wange mugaane ku munaana noba nzigo gweweguli abadde bagamba ogenze naye tandete tukifumbisa nga wange mugamba ogenda naye ekisumuzo kyo beera nakyo bagoba ekiro ovulewo tozokusa okyokomewo nsinza gamba mwana nti gyogenze ye wammwe bamuzaala wano owange sisobola nakimulimba bwetuddanga wano nze nkugamba ofumbiddweyo naye wano we wammwe nze omwana wange yabula wano emyaka 2 nadda n'olubuto yasooka n'afumbirwako wali ng'asomaawo kakookolo P6 omwana afunye oto P6 ate nina neyalufunira mu P4 naye ng'ekyeggula akirya wano n'atwalirako nebba kakati lumu tuba tutudde wawe wakirumira waliwo senga wange ne bajja osunda amazzi ne muganga nga naye atunulanga oyo bw'omulaba alinga ayonka bajja basisira ssebo baso senga nange lwaki omwana tomugamba ne mugamba senga oyo omwana alaba bulungi naawe wennyini tewali nnyanja lwali agala okudda tali tusaba lyato nti ayagala kusomoka nga bwe yeetwala bajja okukola ki ne muwala wange abadde n'omuzigo guli nensiba muno tairos muzina enju n'asenguka era wano wamukabulidde embwa ziyita wano yasengudde ye Canada gyakoze eki ng'ekyakimatidde kati mba mugaana alabanga amusubiza awali tairos beeri mbadde sinnasibayo zino ze nasibamu kakati nze abaana nkola n'ofundikira mwana wange yabula wano emyaka egi n'afumbira obule nawe era bwe yafuna olubuto yadda era namukeera atudde awo ngenza okukanya nemugamba wano wozze we bakuzaala eri obaddeyo bugenyi n'azaala omwana natandika okulaba nga jambo ziyitiŋŋana mwana wa myezi 3 jambo oli agikuba yagiddamu ngamba ono kati ate omutwala engula ekibaya nemugamba oba ogenda nomozaziko omwana n'omuyingiza wali n'onkubira essimu yamuleka wano omwana wa myezi omwana wa myaka 8 sinoonya bba kitaawe kati mwana wange oyo singa namugobesa omwana okimanyi nti singa maaza kati mulito kyamunoga senga wakankula agalwadde omulenye mukenenya nigwe manyi abantu abakafanga n'okwenda bayenda ku musajja omu
wange naye nga yafuna obulwadde sirimu tumwekuume kituufu naye byonna Katonda yakola ki yasaasira tetulina kontrol ku bulamu bwaffe abatali Katonda kinjagala tufaanyi omwana wo okwenda kibi naye osobola okuba nga tokirinako kontrol nga ye Mukama yakuwa oyo omwana wo okulwana kibi naye nga tolina kontrol omwana wo bingi abaana baffe bebakola nga si bye twandyagadde naye nga byakola ki naye mwe muyina ekizibu mulowooza musobola okulemesa omuntu okukola kyayagala nga Katonda yatonda oyo yoyo nze kyova olaba nze sigwirana nabo nze nkunnyonnyola n'ogaana era sikulwako nze kyenina okukola nkimanyi oli mulwadde enkujjanjaba weetaaga nkoye enkubana buli kyoyagala nze kasita onkubira nti nnemereddwa mu kino sirina buzibu bino ebisigadde ebiri mu bulamu bwo sibiyingirira simanyi wayagala Saloomu simanyi Saloomu muyaayi simanyi namulaba tebinkwata nako ne bwe nkusaba ne Saloomu nga yanywedde omwenge ali ku kkuba omuwalula era bw'ojja sikubuuza nti lwaki waganza mutamiivu agwa ne ku kkuba gwe wayagala ate abatatamiira anti kakati mu nsi ebbanga lye tumalako ttono nnyo Adamu wano yakyasinza okuwanga emyaka 98 bw'ogisala mu 2016 gy'amaze Magombe gy'emingi waliwo n'awangaala ennyo wayaka 12 era jjojja okumala Magombe miki Eva yafiira ku 83 naye gy'amaze Magombe gyeki Ibrahimu yafiira ku 72 era gy'amaze Magombe gyeki kati ate n'ekiranga tuvudde ne kwekyo manyi kinse tutawaanya nnyo naye sobola kuba ate kitundu era kitawaanya baana bange olwedde ensinga tutawaanya Saloomu tulina ebitusoomooza ate mbeere kitundu ku bisoomooza omwana wange kiba tekikola nze oba lwakuba nnaku nze yannyinga nze Saloomu nze njagala ekireme kibe nga kiremye bulemi nekyesobola kyeninako kontrol nti nze sijja kuboggolera mwanze amaka gange sijja kubogola genda emanju waliwo bazzukulu bangi bali mwawulidde yakaaba mwawulidde ya baabo mbalabye nze nagaana n'okusasula ku ssomero emme ayina kujja wano naalya ettooke n'omuceere naddayo kusoma baabo bazze okulya bamale badde nze sasulako nga takaaga mufumbe ebijama byakawuko nze njagala abirye nga mbeera y'emikozi eki naffe bwe twali ensigo zaffene nga tubiyita ebinyoobwa ne tulya enderema ne tulya omwosi okundu ne tulya obusukusuku ne tulya lukoota nga mbeera ne tulya ebikoola bya ffene by'emmwanyi nga tubinywera ku caayi mbuga emajaani ne twokya amalagala ga lumonde nga gwe munnyo nga mubirya nga tubiteekamu nga tetulina ssente zigula munnyo ne tulanga enfuuzi olwo tufuna kibiriiti ne tuziika akakomma kati nze mu bulamu bw'ensi nze sirina kwantulo ku byo kati sobola ate kuba paati Saloomu nze ekituufu ensi nze ntawaanyiza nze saagala kuba kimu ku bintu bitabula baana mu bizibu bye balina nga nange kwenda nga naawe oli kizibu era bino taatawo kadde tumugambe era nze bw'akiŋŋamba mugamba akulimba yagambye ngenda kukola taatawo kaakomewo n'owulira era owange akugambirawo olimba agenda kunkola nga mukuba yankoze ngati nga ntema mugo gino miki gyange nga njagala ngolabye oba obwetaaga otemako ettabi tosobola temako okubeka omwana ponzikali akakazi naye sisobola ati bwe mukuba muga nti akoze eki aziza omusanga atenguye maama era ukoze nga muto ate nze ate awasa mukunfu kati mwekibatawaanya kulowooza nti mulina kontrol nze sigiina abaana bange babeera wano nina bazzukulu bange nina wano muzzukulu wange nkoma wampita namagala ngala okomyeko nze nkomyewo oleeseeyo kikonze keeki toleeteddeko soda konzere yale nabimpe mbinywe wa myaka emeka ndowooza nawe awezezza 5 wa 2 gumu 2 2 20 naddayo na maama magala ampadde oyo jjeja
Jjajja kasana kati amanyi omukazi jjajja kati namuganze jjajjaawo magala kati ye ekyamagala kyekyakwata sate naye nalina taata wange ali bamuyita Mami Stefano Kalyowa namuyitanga linnya namugamba taata Kalyowa nga ne bwe mba ne baganda bange baazaala naye nga kitange ko yali ali nze ne taata wange yennyini namuyitanga taata Semakulu kakati ekyo kyekyannondoola nze maama wange yansuulawo nga nina emyezi 3 2 muwala wange yansuulira omwana wa myezi 3 kati waliyo ebintu nga biringa byafuuka byansikiramu nesobola kuva eri era tubeera wano tuswawa ekyesuubo ne tudduka muno ne tuzannyira ne bazzukulu ddala olw'essande ne tubala tepo n'odduka nga tukuba okwo ku muti oluusi okwo abaana babulamu kintu kirungi ekyo abaagala okuva ku sigala n'omwenge bantu bansaba ennamba y'okufa 0774 790 M20 eya WhatsApp eri 0708 247 260 mujje gyemagala beddagala lwasukana ku lwaleero mubeere bulungi Ssaabasajja Kabaka awangaale n'enkumbi ku bbega abantu bakyalima ne wafa abagagga basinga babiri era ffe abaalemererwa bafa okulima twafuuka bafeeriya bakyalo eno yakobuzeyi makaya twatokirana tulya bisiikirize